ne beeyongera okunyiiga. Nze awo nsabawo saagala kulimba. Oyagala obusungu buno okwetoola ebibanja abaaki ekijja okuleeta enkyukakyuka wano busungu. Okusijino mirembe nti tutuule ku mmeeza emu. Ejja kutuula ku mmeeza. Anti obusungu era bukuleeta omuntu okutuula ku ki? Ku mmeeza. Naye bw'oteeka oyinza okuba nga Bashir. Ekintu kyo kyogerako kyogamba kiyinza ddala okutwala President Museveni bw'aba takikutte bulungi okuba everywhere abantu banyivu. That's the fact. Buli bantu banyivu. Buli abantu banyivu. Okuvuga abantu abanyivu tebafugika. Gaddafi bannange nagenda wa Gaddafi emirundi naliko nga ndi station manager ku Voice of Africa. Kati waliwo gye bayita Alpha Tadde nga tugenda naye nga otuuka ewa Gaddafi n'ogamba bano nga beesiimye. Gaddafi yakolera Libya amazzi ate nga teyabakolera gali nti agajja mu nnyanja n'agadisitiringa wabula yasima nayikondo yasima amazzi mu wakati mu ddungu n'agaleeta fresh water. Uganda yenkya utasasula ki musolo era tewali awakanya musolo naye omusolo buli bwe gugenda president najja ku screen n'agamba abantu bwe babbye mubaleke kasita bazimba wano ennyumba naye ate nga mu ddwaliro temuli ki nga temuli ddagala ne head of state yakola ki yayogera ekyo n'abeeranga naye awagidde ki nti ssente kazibbibwe kasita bye akoze eki ainvestinze wano sinsiere ekyo kyali ki kati nno nze nenkuzayo ku kyeŋŋamba bulijjo Uganda yenkya wano kikeera enkya nga amafuta gali kakaaga abantu nogenda mu maaso n'okukola era emmotoka n'oziraba nga mpitirivu kubanga osooka nogaa nti eyange kanjireke kaninye takisi ngende muki ogenda okutuuka mu kkubo ng'oli mu jjaamu nogamba abantu ate nno nga naavuga emmotoka ali mu jjaamu asobola ogireka eka n'agenda n'akola ki Uganda yenkya n'abantu bayalaba nga bwe yalaba ewa egindi eruweero kubanga eruweero President Museveni kino nali njagala nakigamba luli teyatunuulira bayivu owulira teyatunuulira bayivu kyagiragamba ekiri nti gundi ayete edemitwe Masaka ejo Haji Moses Kigongo si yali wa degrees mmeka bonna be yagenda nawo mu Scott nina yamuleeta namuintegratinga mu system n'atambuza ekintu nti waliwo enjawulo wakati w'omwoyo n'omuntu naye nze kyangamba Museveni nti student we yantandise okutunuulira obusungu bw'abantu ebibadde Libya ebibadde nze Sudan naddala Sudan ne Libya bwendabanga naye kyajjamu ekyokuyiga kimu Museveni tayagala politika ekizairo. Uganda yenkya Wana abasuubuzi nabo bategeera ki omusolo naye bamala okugutegeera kubanga na kino kye baliko ekya mpozi bagiyita IFRIS kigulinga musolo naye kulinga kukola ki omuntu akyagenda kugwanguya naye kati mu kugwanguya ate gujjawo okugubba naye obeeranga buli kimu abakikoze eki kati mu igundi eyo buli omusolo oba ojja gosasula tolina bwogudoojenga tolina bwogenda kukwepena nze wano ku gundi ani ono amasannyalaze gano nga tebanaleeta kano kayaka yaka nga tubba amasannyalaze ndowooza tebampa wabira abagundi wabbanga watuukanga in fact nenkazannya nako wano waliwo muzzukulu wange Nizaalu mbeera naye wano kati musajja yakula naye namugamba nti bw'olabanga bazaawo osookanga kuyita ki naye wayo musi omuntu okuyimira ku geeti awo owa musannyalaze aga jajja mujjaamu kawaya Uganda yenkya ekyo yakiyiga takkiriza bapolitika ekizairo babi nnyo
nobeera n'abali ebweru nga political exile ziri 10,000 ate bonna nga bamaanyi abo basenda sente ne bakola ki ne bawagira olutalo naye Museveni yakimanyi naye muza prisings ezibaddewo Sudan wawona tannaba kubaako kuba ebizibu tebigonjoolwa bibeeraawo ebiviiriddeko eri Sudan ate jjogera bigenda bikola ki byetuuma bituuka ekiseera omuntu ng'ekintu kimuli wano n'agamba nkuba essasi. Oyagala motoka ekujja ku kisanga ovudde bunaayira oba oyagala ekutwala ng'oli ku bwangu bwa kukwata flight yo aba Pangolin Tours and Travel Company be banno ddala abasobola okukulamuza ebifo eby'obulambuzi tourism sites munda mu ggwanga Uganda ssaako ne mu mawanga ga East Africa amalala. Balina emmotoka eza self drive wamu n'ezo nga bakwerako badriver abakugu ate abatendeka obulungi okukutwala ku ngendo empanvu oba family tour. Olina omuntu ogweyagala okuddusa mu ddwaliro mu bwangu oba weetaaga bakutaasa ng'emmotoka ekufuddeko ku kkubo aba Pangolin Tours and Travel weebali okukuyamba. Naawe oyagala reservation ya hotel ng'ova bunaayira beekwate bakubire ku nooti 759 293 nooti 19 oba nooti 778 293 nooti 19 obulamu bukwanguyire. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde okukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku nooti 703 824 nooti 79 oba nooti 773 26 58 nooti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 126515 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Weewaawo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tubaaniriza nnyo nate mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka obukakasa nti bye tukola mubigoberera mubitegeera. Feedback eyo tutegeeza kinene nnyo era tukakasa nti bye tubaweereza mubitegeera ate era n'obuwabuzi kwanda olumu musaako even suggestions ne responses eziwabula banange mbeebaza era temujjango okwo. Abali mawanga agatali gamu, abali Switzerland, abali Australia, abali Canada, abali USA, abali UK, abali mu South Africa, abali Norway, Belgium, abali China, Japan, muli bayitirivu nnyo. Waliwo n'abali German, Muganda nge Kakwenza Lukira Basajja, waliwo omukulu Kigwe Livingstone owa LKC Media. Nawe nkwaganya buli teekayo program ossaako obubaka. LKC Media I found out nti
oyigiriza abantu bose okola content ayigiriza abantu okwejjanjaba nga bakozesa emmere obutalinda bulwadde kugenda wala nti basookwesa emmere yaffe ewana ennansi okwejjanjaba. That's why I subscribe to your channel era n'abalanoza musoogolera omukutu gw'omwami oyo. I found out content we nga ali nutritious, akwataga ku nutrition of which kigwanidde okubeera nga tufa ku bulamu bwaffe nga obudde bukyali ne tutatuuka ate kuddiriza oba kujuliza makerenda g'abazungu n'ebirala byonna ng'obulamu okyabulina. Yenze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala ndi ne Hajj Ashraf Simwogerere. Programu yasembayo reactions zali mpitirivu bannayuganda emugamba yes engeri gyasengeseemu ensonga mwajagala as always kuba sigwe gusoose sigwe gwali gusoose ku mukutu guno ne ku online because tuze tulaba opinions ze ku Facebook saako ne ku mikutu emirala of which is a senior citizen atuwa lina moral authority okutunyonnyola ku ebyo oba okutuwa endowooza ze ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Nyongera okubajjukiza nti Haji muwandiisi ow'ebitabo ow'emizannyo naye generally he is an author era ebitabo bye they are on the market, they are in the Mukono bookshop bali ku Amazon otekamu Simwogerere Ashraf Kindle osobola okubeera nga ebitabo ebiriyo osobigoberera nga My Husband is a Chronic Thief, I Hate My Mom, waliwo Death on a Birthday, biri ebitabo bina Love and Trust, yes, ebitabo biri bina osobola okuyita ku Amazon mwabali emitala w'amayanja ku US dollars mwenda 9.99 osobola okubeera ng'ofuna ebitabo bye n'ebirala akyakola okubeera nga abissaako. Njaga nnyo tusupportinga literature owaffe Abafirika okusinga ddala bannayuganda tusome tutegeere ebikwata ku bulamu bwaffe obwa bulijjo saako n'ebigenda mu maaso mu society ezitali zimu. Ate era ayina n'ensonga endala ajja gikwanjulira actually sijja kugigendamu nnyo eya WhatsApp online kosa okubeera nga nako osoma. Bano ekirungi nnyo okusoma, we have to be informed n'okubeera educated, so abantu nga bano babeera nga balina literature gwe bataddewo. Let's endeavor to read and understand, so okusomera mu hard copies ne mu soft copies, so neyo enkola weeri ng'oyita ku WhatsApp. So tubaaniriza nnyo tugenda kwogera ku nsonga ezitali zimu. Haji nsawo namusize kuba kulaba ku Uganda enkya ssebo tugende mu maaso. Bannange abandaba mbaaniriza nnyo mwebale comments za nungi kubanga omanyi Uganda kati oli okukubanga akube essasi akuvuma muvumi. Alhamdulillah sinnalaba wakola ki anvuma kimpa amaanyi nange okukola ki kati ate bwenzira ku Uganda ey'enkya kuva Luwalanze nti ebitabo biti neewunyiza nnyo abantu abakola ki abajoyininze ne WhatsApp group kirungi nnyo Canada. In fact waliwo organization naye ekulira Dr. Professor Simon Peter oyo ye ajoyininze atesawo kawuka yagamba Haji jangu tukole ki tulabagiyita it's a curriculum international curriculum international ku English literature ne literature in English. In fact yakisomeseza n'okutisomesa mbadde simanyi difference nze nkola lwa talent nteekayo ki era mu department y'emake ya linguistic oba languages byonna gye biritaatu neyanziza nnyo kale newabawo Hajjati Fatuma ali mu Europe eyo naye bayingidde newuunya munane nga nti Uganda ey'enkya etuukawala ddala yankya. Bambi weebale nnyo okuba nga okoze eki sijja kugira sikukuwaana lwakuba oli wano naye gwe bangi abajja ne bankolako zi interview naye nakakasiza
mutufu kyonkoledde nange neewunyiza etoffaire lyendabye nga nange ettole ninza okugattako covid embeera yali nzibu naye nga tukwatagana bwetu tinoza wadde wakyerabira naye walayi mbadde nakyerabira naye ate ng'omwana nga tujja wano nettone netupaakinga n'otuwa amatooke naki so nalabye nga mukadde wange nga bwekibaawo ekitono nsobola okugattako nange naye ekirungi nnyo bwe babeera nga bawulidde leero mbadde nga nkola ku beebweru Haji njagala kuyingira Haji njagala n'omunyonyola and they responded well. Nsaba abatalabe wabapya kuba tuna ba subscribers abapya buli kadde nsaba onyikize ensonga ya WhatsApp kati WhatsApp eri wetu WhatsApp groups ziri bbiri emungi ita ordinary group abantu mujja musoma buli lunaku from Monday to Friday nkuwa chapter n'osoma ey'ekitabo era ebitabo chapter zezo bwezimala okuwera nenkola nga nentuka ku climax chapter nga 7 olwo nenkompilinga ki akatabo nekafuluma kati chapter saswa mutwalo gomu n'ekitundu ordinary ayo nzikiriza abantu abakomentinga kati neweeraye ba VIP bote baagala comments baagala kusoma busoma silent library abasasula emitwalo 2 era essimu eri 0756 12 65 15 eyo boyingira ku WhatsApp na ate kusindika ne sente n'endala eya MTN eri 07811 89805 ziri mumanyaga Mayanja Simwogere Ashraf nga tugenda maaso weewaawo ye mukadde wange wa mukadde wa Hajj Ashraf Simwogerere njagala nnyo omulembe guno era mbatumbagamba tetulina excuse ffe ng'abavubuka okugamba nti tetumanyi kizibu nnyo excuse teriiweeyo mikutu gino tugirina tugitulayizinge bulungi bwe nfuna akadde okufuna aba senior citizen nga mwe abali informed so teri muntu wayinza kuŋŋa nti simanyi nze nkubulire nkukubulira nti okuva 8 ndowooza mugumu 8 nawulirizanga radio nensoma amawulire ate TV by then yayisi amaanyi naye ebyo bibiri nabikola ki radio era ndowooza mu nju wali ogalaba entuumu navadda kati ate okuva mu 86 awo ate nensoma ki kati okubeera information eyo gyenina nyingi kati njagala nnyo okugisharinga ki n'abantu ate tolowooza nti ndi ku politics oyinza okwesanga ndi ku social nnyo then political naye ebitabo byonna biri ku social life kati nembeera nga nkikola ki bwentyo bwe mitambuza bitabo byange sikwewaana emizannyo ngamba nazannya nenkola ki nazannya neera nebirawo nembifuna mu kuzannya naye kyennewaniramu eki bitabo bino okuwandika ekyo nawe okyewulira nti owulira kyowewulira mpandiika ate sinza nze era oli bwambuuza kitabo ki kyosinga nawe okulwa okugamba nti ekyo wakiwandiika sikirina byonna owandiika otaddemu obudde nteekamu obudde ate n'obwongo emyaka 6 mingi ebintu byobaolina mu mutwe bingi bw'oba ate nga ne ka talent mwekali amagezi ago ogalina there is a lot gyeninako byensobola okuwaako obujulizi nga bwa ddala njagala nnyo bannayuganda ffenna abawulira olulimi luno Oluganda abalutegeera n'Olungereza wadde si lwaffe naye Oluganda luno kyobola programu zange emyaka gyonna nzireetera mu Luganda tusome bane tusome era n'okuyigizibwa tuyigizibwe kuba kyekyokulwanyisa kye tulina so literature ono oba ebitabo bino ebiriwo bya Pastor Male Hajj Ashraf n'abalala olaba nga byekugattako bane tugende mu maaso tusome so namba zola ku screen ezo za Hajj Ashraf Simwogerere kojja okuyita gweyagala okubeera nga subscribing to the ordinary library ku WhatsApp osobola okubeera nga osasula omutwalo mu kitundu buli mwezi n'emitwalo 2 buli mwezi mu VVIP ndoza maaso tujja kugaziwa nga ate kubanga negundizindala obanyi kyotandisa okukola podcast kubanga waliwo nibadde sikakulazi bambi ali abadde German ng'avuga atambula naye ng'alaba
Okay. Ya podcast ndizo tuchazikola na Aloysius Matovu nene matsa ndizo na tujja kugattako. Tujja zikolera ddala. Berenga mu kifo ky'okubeera ng'osoma busomi akatabo. Omuntu awuliriza. Ng'oyinza okubeera mu abavuga engendo empanvu n'owuliriza. Wango uwo yandaze nga nengana yatalaba atya ng'avuga nanga nti kati ataddemu ki? Ataddemu audio. Awuliriza naye n'akwata wali ng'akola ki? Kyova abaira nabatayiza wonna audio ne vision. Yes. So naye ndoza tujja gigattako. Ndoza mukadange tugende mu nsonga za leero. Tutandikire ndoza ku nsonga enkulu ennyo abasuubuzi bano. Nsonga nkulu yadde n'eyaba political prisoners etugakweko naye nkulu naye yes nerimu ebyenfuna naki n'okunyigiriza abantu. Ensonga y'abasuubuzi ogiraba otya batadde basaze onaga amaduuka katugaggale okutuusa nga gavumenti owuliriza omulanga gwaffe IFRIS yafuuse IFRIS digital system URA egamba nti eyambako okugira abasuubuzi okusasula VAT n'emisolo oba n'omusolo obulungi mu bwerufu naye abasuubuzi bawakana baga there is double taxation. Bwe tuba tulese ebyamaguzi tubiyingiza tusasula omusolo ne wane eno bwe tuba ate nga tutunze ebintu byaffe ne kubaako omusolo n'ebintu ebirala kwegamba abasuubuzi bawakanya engeri emisolo gye gibateekebwako. Ensonga eyo wagitutta otya Hajira wagirabye otya? Naye nze kankubulira ekituufu nti nzijukira nga tukyali bato. Tukyali bato kati kanjogere obote wanaawo ne Amin awo. Oba njagala nnyo okugira nga rifaaringa gye tuvudde. Nti waliwo akantu nga buli lwogula ekintu nga ebomba awo ng'omuyindi akiteekako kasitampu. Kasitampu ako tekaba nga nti akubako nkulu naye nga kapapula ng'ateekako papula. Nga bakiyita simanyi sitiyero bakiyita ng'ebiranga sitampu nga buli sitampu zino zebateeka mu gundi ani zebateeka mu mabaluwa nti ebbaluwa ngisindika gundi kabeeranga bwe katyo nga kebateekako nga buli lwogula ekintu nga n'omuntu agamba nga toteereddeeko ki kasitampu ako nga bwe guba omusolo gw'okoze eki gw'osasudde mu kintu. Naye abantu ng'ebigenda mu maaso bingi waliwo nolaba oluguudo luli balukola eno bagizeyo bazimbye amalwaliro mu ddwaliro bw'ogendayo eriyo ki eriyo eddagala emisolo gyalina abantu basasulanga nenga abantu bano tebakaayana utasasula ki musolo era tewali awakanya musolo naye omusolo buli bwe gugenda president najja ku screen n'agamba abantu bwe babbye mubaleke kasita bazimba wano ennyumba naye ate nga mu ddwaliro temuli ki nga temuli ddagala ne head of state yakola ki yayogera ekyo n'abeeranga naye awagidde ki nti ssente kazibbibwe kasita bye akoze eki ainvestinze wano sinsiare ekyo kyali ki kati nno nze nenkuzayo ku kyeŋŋamba bulijjo nti wano kikeera enkya ng'amafuta gali kakaaga abantu bagenda mu maaso n'okukola era emmotoka n'oziraba nga mpitirivu kubanga osooka n'ogaa nti eyange kanjireke kaninye takisi ngende muki ogenda okutuuka mu kkubo ng'oli mu jjaamu n'ogamba abantu ate nno nga n'avuga emmotoka ali mu jjaamu asobola ogireka eka n'agenda n'akola ki n'akola. Nze olumu twali n'omugenzi Katolwama twayirandani eyo ne tugenda nga yagala gita zina acoustic gita ezo country gita ezo ne tutuuka mu tuyingira edduuka ly'omukyala ne tumala okukola ki gita n'agironda ne tugenda okusasula kati musasula awo ne tumugamba nti ku pounds ze yali atusaba ntumugamba tuzirina zizino naye risiiti wandiikako ki nga boona nti papa yalinga ku weesobanga 5 bwe bityo oba 10 kati kale kangambe nti yalinga ku 10 tumugamba naye teekako 5 eri tusasule ki
Uganda tusasula omusolo mutono omuye omukazi bwetugoba mu dduuka naye nga sente tuzimuwadde zino yetugoba mu dduuka ali tatugamba now how do you want your government to survive nekayo omukazi yayomba kaali katono kadde kayomba get out nekagaana nga mwe mulaba eno kiba kintu kibale na kitono nnyo ne sente zitubadde tuzimuwa zonna kyekikulekanya naye kimulekanya iyo omukazi yatugoba n'agaana okutuguza lwaki ewaabwe bategeera omusolo bwe bamala ogutegeera ate gukola ki agulaba bye gukola wana abasuubuzi nabo bategeera ki omusolo naye bwe bamala ogutegeera kubanga nakino kyebaliko ekya mpozi bagiyita kigulinga musolo naye kulinga kukola ki omuntu akyagenda kugwanguya naye kati mu kugwanguya ate gujjawo okugubba naye obeera nga buli kimu abakikoze eki kati mu igundi eyo buli omusolo oba ojja gosasula tolina bwogudojinga wano kugundi ani ono amasanyalaze gano nga tebanaleeta kano kayaka nga tubba amasanyalaze ndowooza tebampa wabira abagundi wabbanga watuukanga infact nenkazanya nako wano waliwo omuzukulu wange Nizaalu mbeera naye wano kati musajja yakula naye namugamba nti bwolabanga bazaawo osookanga kuyita ki naye wayo musi omuntu okuyimira ku geeti awo owa musanyalaze jajja mujjaamu kawaya abasanyalaze baana mujjeemu kawaya kati bwe tutyo bwetwakolaki ne baleeta gundi yaka netusooka ne tutya yaka naye tulina emirembe luli nga bajja bweto ne bakukwata bagala kukutwala mu kooti nakugjamu ate olusi sente ewandibadde tokola ki ezirina moa dantosasula naye yakanejja netutereeza gwe weepimira nti bannange omanya nti nkozesezza bubiri guno omwezi naye ekizibu ekiri ku musolo kikungu kimu abantu tebalaba gye gulaga nze kati ekinyiiza tebalaba kyegukoze eddwaliro temuli ddagala enguudo ate mu Kampala kiri waasi kifu nnyo mu Kampala kiri waasi tuli bubi okiraba kakati n'ogamba ye bannaffe abatanyiiga kiki so ne bino oyagala omusolo gweyongere kati kubanga abantu tebabasomesezza tebabasomesezza oyagalira baleme nabasomesa n'okubasomesa kirwe abantu banyiige abanyiize be bafunamu okitegeera atanyiize takola ki sokotoga babeewo nakusomesa babitegeera tebalina bitegeera era babeerewo batyo nga babadde reluctant badde mpula minisita wa Kampala ng'ayogera n'obusanyufu alinga omusanyufu naye nga mulaba mu mutima gwe siwadde simulabye naye mu mutima gwe obadde omulaba nti kimuluma ddala byenjogera bituufu nti abasuubuzi bazzeeyo bakola babadde mu kibuga goyinza okuŋŋamba nti bazzeeyo bakola maduuka maggali naye yabadde bazzeeyo bakola era ffe tuli bateesa naye kati nabo batandise okukola ki okunyiiga wooyita wabi buli kimu kibi bana ekintu ky'obulwadde bwonna okusomesa abaana kituzizza nnyo emabega nnyo kati ne tubeera awo buli kaseera tulowooza omwana omweraliikirira kati ate wogenda okuyita n'emmotoka otambulira mu kweraliikiriza kwegamba ne bwoba n'emirembe gitya abantu bwe batuukire okugamba nti affe tetujja kulya ki tetujja kulya mirembe twagala ssente so nze ekyabasuubuzi ndi negative nti kubanga kati waliwo nze nange ekyangutiko indirectly ekyeza indirectly nti nkozesa eddagala lenkozesa pharmacy nzigale ekitegeera ate nga njeetaaga ki kulikozesa naye pharmacy enzigale
kati awo olabanga ndi affected mu ngeri emuki oba endala sandyagadde basuubuzi bakoze ki bekalakaase naye babadde webalaba kigala banyiige nate ku side endala kikukinkosa kubanga buli omwe walinawe ekimuyingira indirectly so nze ku kyabasuubuzi okwekalakaasa basooke bagende mu maaso bagenda mu maaso gavumenti ejja kutegeera nti ki kati singa ekiddako n'abantu bagamba eddwaliro malwaliro gonna temuli ki malagala naye kati bano abagagga ajja kuba agenda mu ddwaliro eri private ye bamukole ki bamukoleko naye ate ono ali ki President Museveni gwe bakaabira ye ansa y'ebizibu byabwe kyekizibu kyeyakola buli kimu mpazi yaleeta okusooka yaleeta decentralization naye ate centralization nebeerawa we n'owulira ekyalo ekimu olaba bandange President Museveni tuyambe kati tutandise n'okubeera n'ali mu maka alwanyire mukyala we mubulere ng'agamba nyamba tobawulira nga bayita prime minister jangu nyambe naye nga yandibadde akola ekyo si yandibadde akola ekyo ku mulembe gwa Amin bagavana baalina amaanyi ng'akola ekintu independently n'akimaliriza nga gavana kuba twalina provinces mu Uganda ku Amin zaali 10 naye nze nali muya Solo Gondi North Buganda province baali bamwita Captain Solo nga yakulira eyo naye nga owulira nti asobola okumaliriza ensonga yonna nga teetaze eri mu provinces nga tagenze wano kyokka ng'ate gwe baali bagamba nti Amin yali ki yataasoma yakwata ebintu ki mu ngeri nga bwakola ki bwayagala so nze abasuubuzi okwekalakaasa bakoleko tulabe anti nze kuwulira kino kyenga nti ffenna tuli muki mu revolution oba mu lutalo ebyo byeki byebimu ku bijja muki mu mbeera eyo bantu kwekalakaasa bano bagize bati owulira ettaka lifuuse ki lifuuse ettaka kwega buli wamu obusungu buboyiringa kati at the end of the day ng'omuntu akimala nti buli omu ayagala kugenda mu State House ow'ekibanja ayagala kugenda mu State House owulira nebya domestic gundi ojja kugenda okuwulira nti gundi batabuse tugende bwomukulu naye byonna yabyereetedde obuyinza yagabako kitono n'abwesigaliza mu mikono gye sina bulala bwonna obulala n'abwesigaliza golaba wano minisita bamwita Mayanja ow'ettaka oyo alwana naye ate ogenda okulaba oyavudde eggulo ng'ate kizeemu era obuyinza okujjawo ng'omukulu ayogedde ekyo omuveewo ekyo mukikole bwemu so ebyo bibye yabyereetedde si mulala yabyereetedde yaddira obuyinza bonna n'abukola ki abantu bonna so President Museveni abakozesa kati minisita yabadde ayogera ali yeyo kyofatogabi naye ng'olowooza abaliwaawo bamutwala ng'ekikulu babayi talina kyasobola kusalawo kibalinza eddoboozi lya muntu mulala nnyo ate naye nga lijja kujja kati eriire bwe lijja bayinza okuddayo ne bakola naye banaasigala nga tebikyuse ne beeyongera okunyiiga nze awo nsabawo saagala kukulimba oyagala obusungu buno okwetola ebibanja ekijja okuleeta enkyukakyuka wano busungu okusigino mirembe nti tutuule ku mmeeza ejja kutuula ku mmeeza anti obusungu era bukuleeta muntu okutuula kuki ku mmeeza naye bw'oteekakati oyinza okuba nga Bashiri ekintu kyo kyogerako kyogamba kiyinza ddala okutwala President Museveni bw'aba takikutte bulungi okuba everywhere abantu banyivu buli bantu banyivu buli abantu banyivu wokuvuga abantu abanyivu tebafugika Gaddafi bannange nagenda ewa Gaddafi emirundi naliko nga ndi station manager ku Voice of Africa kati waliwo gye bayita Alpha Tadde nga tugenda naye nga otuuka ewa Gaddafi n'ogamba
bano nga beesiimye. Gaddafi yakolera Libya amazzi ate nga teyabakolera gali nti agajja mu nnyanja n'agadisitiringa, wabula yasima nayikondo, yasima amazzi wakati mu ddungu n'agaleeta fresh water, n'abeera nga Tripoli ne Benghazi nga ebibuga byonna byonna ebiri eno ku gundi bifuna amazzi gali fresh. Ndaakola enguudo ndagera nti Libya omanyi gye yayitanga Green Book nga Libya teriyo gundi, teriyo ndio maiki landlord yazimba ennyumba zivaka kuno mpaka ne Lugazi z'abannansi, naye ng'okuyingira ennyumba eyo otambuza empapula emyaka 2 nsanga omusajja omukulu myaka 45 akyali bwa mukadde. Ebyo ne bigenda ne batandika okunyiiga. Essente zisinga ziri mu famire yani ya Gaddafi na henchmen baabo, abantu ne banyiiga. Gwe omuntu agamba nti Libya kubanga nga teriyo nti business ya Ashirafu, business sente ngeri gye mugabana magoba naye gyakyuka mu percentage ne mugabana magoba okuva kwa kalaki kwayera paka kwasembayo, si musala nti mitwalo gumu nti gye kufuna. Bwe mukola ennyo mwena mugeininga, bwe mutakola ate tulina wosaba ki bingi nnyo ebyali Libya nga birungi, naye essente nga ziri mu bantu ki batono balubatu kati abantu banyiiga. Gwe obusungu obwo ku bintu bye batugambye biri ebya Libya lwaki bayisayo batyo ki Gaddafi. So obusungu obwo abantu bwe banyiiga bw'otabugenderera, manyi nti Museveni engeri ya mumba revolutionist yabo ate nga intellectual manga bwere Nairobi yatugamba he was an intellectual nga bali mu peace talks. Yes, yagamba he was an intellectual. Kati bwasingana akosa intellectualism ye n'ateekako naki n'abantu bayalaba nga bwe yalaba egindi eruweero kubanga eruweero President Museveni kino nali njagala nakigamba luli teyatunuulira bayivu. Owulira teyatunuulira bayivu kyagiragambe ekiri nti gundi ayeta ede mitwe Masaka ejo Haji Moses Kigongo si yali wa degrees mmeka bonna be yagenda nabo mu Scott nina yamuleeta integrating mu system n'atambuza ekintu nti waliwo enjawulo wakati w'omwoyo n'omuntu. Naye nze kyangamba Museveni nti student we yantandise okutunuulira obusungu bw'abantu ebibadde Libya, ebibadde Sudan, naddala Sudan ne Libya bwe ndabanga naye bwa kyajjamu ekyokuyiga kimu. Museveni tayagala political exile, ekyo yakiyiga takkiriza ba political exile babi nnyo. Nobeera n'abali ebweru nga political exile ziri emitwalo 10 ate bonna nga bamaanyi. Abo basenda sente ne bakola ki ne bawagira olutalo. Naye Museveni yakimanyi. Naye muza prisings ezibaddewo Sudan wawona tannaba kubaako kuba ebizibu tebigonjoolwa bibeera awo ebiviiriddeko eri Sudan. Ate jjogera bigenda bikola ki byetuuma bituuka ekiseera omuntu ng'ekintu kimuli wano n'agamba nkuba essasi nkuba essasi oba oli nkuba. So that's very important. Kintu kyenyinza okwogera ku kyabasuubuzi ebintu ebyo byagala kutunulira obisolvingu kimale, naye wookireka n'obagamba muddeeyo mujja kuyiga ne bagenda n'obusungu oli n'atuuka okugira kubaka kati olaba COVID ono manyi kye yatukola yali mubi naye yayigiriza abantu nti nsobola okubeerawo nga sobola okubeerawo nga siri mu bizinesi eyo wabula nga neerimidde emmere yange biki ekiraba kye yatuyigiriza COVID. Era abantu ne babaawo nga tagenda mu kibuga edduuka lye liggale ne n'asurvivinga.
abantu bajja kutuuka yeeyo bagalewo bagambe enough is enough. Haji tugenda ku nsonga y'aba political prisoners. Abaana bangi bakyali mu makomero okuva ddala 220 abamu 221 ensonga ezibakwasa ezimu tezirina kiriya endala nnafu zoga nti bamusanze n'akakofi yasanyi red bere eriyo we basanga sanyi gavumenti etugamba babasanga n'emmundu naki naye nowadays olina okuquestioning ennyo ekintu ekikuba abantu bangi bebakwatidde emisango gy'emmundu nga n'emmundu zennyini ne principal bamukwatako oba byakkirawa musango kate bagusuula dda naye tugenda mu myaka 3 waliwo omwana yadde ku social media n'agayi kale ono Kanyamunyu yatta muntu bamusibye emyaka ne10 tegyaweze bano balimu 3 bwa bukofiira naki Kanyamunyu saagala nnyo kumuleeta mu nsonga eno. Kanyamunyu yakola ekintu obutafaana kati n'abalala. Kanyamunyu yakkakkana n'atuuka n'okugenda wa eri mbali abooluganda kubanga bo kasita bakkakana bamugamba tukoze eki ekyakanyamunyu nyinza kigira nti kiri wadde kiruma okuwulira nti ate ye bamukoze eki naye kooti ye yamutadde naye bono tebagendangana mu kooti tebagendangana mu kooti basibe bali eyo ninayo bemanyi nange abannuma abaliki abaliyo nti kutta abaana nakino kigendere nnyo. President Museveni bw'aba asiba tasiba muntu ali recognized international. President Museveni bw'aba asiba kitasiba muntu ali recognized international. Lwaki? N'abantu abafudde tebali nnyo recognized international. Amini yatta Luwum. Yes. Oyo alimu wanzikiriza. Oboth Fumbi. Ne Oryema. Ne Beni Kiwanuka. Yes. Abantu abo banene nnyo. Bonna baali b'amaanyi. Okitegeera. Ate ne Obote Mbisabe n'asiba akakungulu. Obote wano n'asiba ki? Simogere yali ani awo. Waliwo yasiba naye. Nga bonna baki b'amaanyi international. Museveni kyakola ali recognized international amukwata n'amutwala e Naggalama ne bamutoola eggulu. Oluusi akikolamu n'akutwala mu kooti n'obeera n'emisango bagamba Besigye yasinga emisango emingi mu nsi yonna. Ye muli wansi alidde mu nsi y'olukuba emirundi emeka nti n'abreakinga ne records kati international bamutunulira bagamba nti omusajja ate obaagira gundi na ekyagulanye ava na wano n'agenda ebweru n'addayo bwebambi lwaki addayo ebintu ebyo gundi kyeyagira kyeyateeka ate nti yalina communism n'agatta ne capitalism n'abeera awo ng'atambulirawo. Abo abaana buli lw'obasiba batiisa nnyo mwananchi yaffe era abantu bano ne bwe baba bagamba kwekalakasa gaawaanyi bajja kunsiba nga bwe baasiba Abudu akwata bano abagoberera bali abali bano abo ng'ekigendererwa kyakumala bano banyina kubatiisa fiya tosobola kati kugenda gundi amazeeyo emyaka 6 nange banankwata ne bakola ki ne banteeka eyo ekyo tekyaliwo ku Amini ne kugundi ne Obote akwata banene n'abateeka mu tebakwata nnyo bano bawananisi baani tebaliyo kubanga ne kati oyinza okubuuza omuntu nti ng'olinayo omusibe nga gye bali naye ng'ali amumanyi wakukyalo kye wakukyalo kye so si nti bakutte Besigye ne BBC n'ekifulumya bakutte obaani Bobi Wine ne BBC n'ekifulumya ate Museveni bw'amanya nti oli bweru akola kyonna ekisoboka
ng'ebweru batandise okukola ki okutwala ng'ekikulu bakugira era nze kyamanyi ne gundi kati ateekwa okuba nga bamugamba komawo eyo teekwa okuba nga bamugamba akola ki komawo ekyo kyo Museveni yakiyiga takkiriza political prisoner ki nga munene ng'ali mu exile bano abatono bagenda naye bw'otuuka eyo anti abasinga basama ki baba bagondi economic ki nsaira muzimu bagende yebweyo nga talina nnyo kuno nti oba abadde akulira pate oba abadde akola ki tabagira ate tabasiba kuba bw'otunula emisango gy'abaana abo kale katugaye balina olowooza bo ne Bobi Wine ani alina emusango bw'okitunulamu ennyo of course Bobi abaana tibalina neno bateeka eyo basiba kakati ate nobafuulanga gundi kino nti kati balamu agenda kubajjayo nti era kati nobafuulanga kati nobafuula nga capital asset, just a political asset. Naye ekyoba omanyako ekikulu abaana abo basibye emibiri sebo tebasibye eki myoyo gyabwe mitima basibye eki era bayinza okuvaayo kubanga jjukira omuntu wakutunuzaamu emmundu oyinza okugamba nakikola ne bano ne bavaayo banaye ffe tukyuse ffe tetuli ki tetuwagira NUP oba tetuwagira Bobi Wine naye nga nkubuulira amazima abo abaana basibye eki mibiri ate bw'oyongera okubalwisaayo nze ndalaba abasajja bwe baata ku mulembe gwa Amini n'Obote abasajja abanene abo basimuge baavaayo ate nga bamaanyi nnyo okusinga ki so ekigendererwa kya President Museveni kyakutiisa bano basigadde kyekisingamu nja creating fear batwakirinanga nabeera emakerere eyo nga biseera bya HIV naye olumugundi oyo Robert Mao oyo naye akyali student president yajja n'ayogera akantu kanyumira nnyo nti kyetulina okukola kyokka okukendeeza abavubuka okugira ki okukakkanya ku HIV engeri gye yali atambulamu obulajja is to create fear era fear was created naffe abazanyi b'emizannyo kati olaba ndibulira noddayo otandika kugamba obanga oba buli gwolaba olaba ngaomulwadde olaba gampisi omuyaga mumakola gyonna we created fear kati ate bagenda okutandika okugamba nti kati ate tujje fear eyo ereeta stigma kati buli mulwadde era eri tebabayita abalwadde kuba bangi nnyo abakomitinganga ne suicide over eri babayita ba clients their clients nga eri ku taso ne bakijjawo bangi waliwo gwe twagenda okulaba erugazi nga tuzannya naye bali mutamusisi ne tumala okumulaba naye ne tuzannya ne tusaaga naye tutandika nze kankuwa ebbaluwa ya jjajja wange ogitwale nga tubisaagasaga ku mulwadde ejja batugenda nti yanywedde obutwa nga naye kusaagasaaga obwo kati eyo yonna this is stigma eyo kati nti ogenda okwekalakaasa oba nankwata musajja ajja kunkubirayo amasasi naye newerabira nti luli bekalakaasa tebyali mu bisatu awo n'ekikulu kyali tekirooba naye bwe banajja akakadde abaana bano anaabata political prisoners banateebwa okulaba ekyabalamu kyaga nti muzeeyi yakkiriza kakati titwamuwadde lisiti naki nze okubata bukoze ekkomera tolyagaliza ki muno okubata isoke naye okubata tejja kukyusa mitima gyabwe era bagenda kutaaki bantu era nkubuulira bwanaabeerayo abagize naye bajja kubata bajja kusibira kuki headquarters wali bagendeye ku kigundi kubanga era bonna tajja kuba sente nti abaliise buli lunaku biki bajja kuddayo
ekyagunti yakola ekirala Balamu okukwata Kateregga n'amutwala mu State House. Ayo yali stand nga bwe tuzannya ne tugamba nti akati tugenda kukola tulina omuliraawo naye twagala tukuteekemu okole ki nga nekikolako ko nali nkola firimu y'abajulizi naye nga ndi awo ŋŋamba njagala kulagako omwana omu nga tugezako kikola abeere nga ali muki ali mu muliro kakati netubeera nekitulema tuba kikyatulemye omwana oyo simanyi njagala namulaba kuba bamuyitanga Kato yali ava namuwesi eyo Kato tukwata naafubutukerera n'abuuka omuliro Katonda yayamba n'ataseerera kugwamu kuba omuliro gwali mungi aba kuseerera n'akola ki n'agwamu wallahi omwana baali nsibye busibi owulira naye yasobola nagira ki ate kamera yaliwo ng'emukwata kakati kyetwakola kyo we yakikola netutandika okumugira nga bamugoba bamuzze bamuteeka ki mu muliro muno naye that was a stunt ate yankola bubi nga artist kubanga nze muwagira okumuwa obwa minisita Balamu yakukola bubi kino kye yakola eno stunt eno ya papa stunt eno ya papa okubeera minisita nze nakyagala nnyo musajja ate akikoleredde akigwanira naye eyo stunt yali political ansonyiwa okukyogera naye nga yakisiru yali political ey'ekisiru teyantandise n'eyo stunt yali tejjira waawo one yamutwalira mu ngoye ezisibya bali ng'ataddeko n'akakofiira kati namuleeta mu maaso ga president ayambadde ebintu byatali supposed kukola ki byatali support kwambala singa yatugamba nti yamujje mu kkomera n'amuleeta n'atuukaawo naye nakyo ne mu kkomera it was a stupid stunt Balamu ansonyiwe eyo muzannyo obunafu bw'omuwandiisi wali ogoba mugobe ng'omuwandiisi omanyi abawandiisi tulina ekizibu bw'owandiika n'ogamba for example singa mbadde empandika nempandika omukazi abonyaabonya omwana buli muntu n'amutama nendeeta eggulu ne limukuba obwo bwe bunafu bwe yakola oba olemereddwa kati noleeta ki nakyo gundi ezo kyeggulu lyamukubye nga yalinga atugamba nti ku luno Katonda yeyanyize n'amukola ki gw'omuwandiisi oba olemereddwa naye awo mukwano gwange Balamu yamujja Masaka n'amuteekamu ne transport n'amuleeta script n'agiyiwa yali njiwe buli n'agimala n'akola climax nti Mr. President abaana abamu baawubisibwa kuwa Kateregga nti abaana abamu baawubisibwa baalimbibwa bakola batya era alinga Owebusoga waliwo era yajja Owebusoga mujjukire yajja ku mukolo ng'ayogera kimanyi abatuula ku boodi okuwandiikira President Museveni scripts beetaagamu okugira kati Balamu yandikoze script yenyuma buli muntu n'akaaba n'amaziga noleeta eyo ojjukiza script za Museveni bamukolera aliwo abaana abajja njukira omuntu bwe bakola mu State House mu COVID nga bazanya simanyi amaloboozi amaloboozi oba gaali gaba ADF oba China balina amaloboozi ge bazanyaga naye abaana ne bagaba bano abaana ku tekinologi aliwo kati bakola ekiki ogenda okuteekawo ekintu nga bakitegedde nga bakitegedde kati bw'oleeta ekintu kyonna beera ng'okiri engeri gy'okikoze naawe sooka okyebuuze naye kino kyenkola neddalala kati njagala mbeere Balamu yatandika jangu tugende bw'otuuka wali ogambe bwoti ne bwoti ne bwoti naawe otuulako eno mu audiensi noga kati nze President Museveni ntandika ddala yasuubira President Museveni mugezi tuva mu kuzigira okusooka omuntu okuvuga bannayuganda emyaka egyo gyonna
si musiru era ndowooza abiraba nagamba kamuwa sente sirina kyakola ekyono script yono gwe baayokya simanya ani eyagamba abantu bwe balina drone ng'olaba ekuyiwayo buli ezo singa tebakyazikola kulayije naddawayo nakakasa ti ate kulagi yakola ensobi olunaku olwo omanyi akakofiira keyayambalako yes kofiira ako Maria Mungu yeyakambalanga ku mulembe gwa Amini najja mu bantu ngamba natunuulira programu eyo ngamba kulagi omanyi nali naye mu Makerere de hostera yes awo nga tulina wedini waffe ku Kanyamingo ng'amwagala nnyo naye natulwa kulayije neŋŋamba kino taki naye amanyi kibi era nga bw'osoma facial expressions ze omulaba kino bakintaddemu naye nkola ekikamberero bingi ebikolebwa nogamba kino tebandikikoze naye oli bamulimba mukama waabwe ati kino kyaleese ki kubanga pulezidenti omanyi bw'omalako ebbanga eddene ebyo bitandika okujja bitandika okujja buli omu ng'akola ki naawe n'otandika okulaba naye kino bannimbye script yoyo omuvubuka natulaninga eyo nze era sinsobola gidisikasingako nga ndisikasinga ndi siriyasi tosobola kola kintu bala mu kintu ng'ekyo omusajja yatuuka nakugamba nti anenzijukira nti mpozi ye mutegesi wabivu yes mutegesi wabivu si muki si wa back stage yes kati yaleeta ekintu kye nakitagaliramu yaleeta ekintu kye ng'amanyi abo bewagondi omanyi nina mu bategesi abo ninamu omusajja gwe bayita Emma mutabani wa Segamwe ngoba Emma bw'ategeka ng'akugamba entegekera ekivu ajja muri haaso n'atunuulira kyentunda kyekyo najja n'akugamba n'okugamba yoyo kati ate waliwo abalala bobusa kubanga kyengendo bogerako sajja kwogera manya ye akugamba Hajji Ashirafu njagala nkolere kino nakino kiye tajja muri haaso asigala ku mulyango kati yebalamu tajja mu rihasha asigalawa alinda mulyango gwe nataddemu Ashirafu nataddemu bakamiliyoni baani so tugende ku Dr. Kizza Besigye yakomezaawo manyi naye alina kakiripu kali kewalabye kakiripu ako kanyumidde yazze n'alagayo n'abeera ku podi babadde baziika gundi mugambi kitalo nnyo ekya Alaso gundi ani Kiperu anti bantabula amanya nsonyiwe Aso gwe njogeddeko naye kati yabadde ku podiyamu ng'amaliriza okwogera mu kereziya nagamba faaza nti kanyanjule gundi mukama waffe owefudisi mukulu waffe nayanjula gundi Lukwago bwe yamaze omwanjula naga ati omanyi munsonyiwe Eperu nagamba nti kubanga okulagayo ani Amulyati naye eyaeditinze akantu ako Amulyati omanyi Abaganda bakiyita kiriroliro ng'otula ekiroliro nabeerawo wandikalazeeko abantu kwegamba nalabye nga kati okuddako oba obadde omboozi okudda kwani okudda kwa Besigye yes yakomyewo agamba abantu bamasajinga dictator bamukwasizza kyejo era masajingi yeye okutuleeta naisitanti nti omusajja ayogere wali nti okoma kwa Dr. Besigye kulungi era nze nakwagadde kati ate jjukira bwe baali bagulawo ekitabo kya Nuupu si yaliwo ng'omugezi nze okukwatagana kwabona kwogera dda abantu abo ababiri kubanga Besigye yafunako ku miliyoni 3 muki kiraba ne gundi naye naafunako ku miliyoni emmeka mukalwa akawedde abantu abo bw'obagatta kikulu nnyo nze nkimanyi nti akalulu era kajja kukola ki oba kubbibwa kagende gye kazze
naye tuba tulina kye tukoze eki so nawe ajogenda mu kalungu okimanyi tikagenda kubbibwa naye nteekwa okgenda nteekwa okgenda okiraba kubanga kasita akalulu kasooka ne bakalangira ne bukya akawungeeza wakumakya ne bagamba nti kati gundi eriidinga movement omanya tekijja kudda ki tekijja kudda mabega ate mwonna si wano wokka buli wantu awali kasita oteekawo omutwe ngenda alemu kasi wonna ng'omanya kajja kola ne mu nsi endala wano ani owa Sudan yafuna manya waago ne wa Egypt yafuna 96%. Enkeera abantu bekalakasa kati ani yamuwadde ng'ensi yonna yali muki eri mu kwekalakasa bakulembeze bane nga batandise dda n'omuyozaayo ate nga nkubuulira abantu bonna abajja mukuyite ki abayita mu kulwana mu mmundu then bajjanga ba revolutionalist tebatera kuvaako batyo tebatera kubanga nyinza okuwaayo ani owakyadi oyo waliwo wakyadi yali gundi yava mu nsiko Idris Deby yayita mu nsiko najja n'alemerako okitegeera gundi Afeweki ow'Eritrea yali mulungi oyo Afeweki talina jjanga alemeddeko Zimbabwe naye gundi yajja lwakuba ate ye yajja na independence n'alemerako ddala Mugabe genda waliwo mwami wasaninisa Nicaragua oyo gundi Daniel Ortega afuze banne alemeddewo so America yali emugize ng'emugjeewo nga teyagala abeerewo America naleeta n'omukazi bamutesima or something that naye omukazi ne bagamba bajja kubasaako gundi embago singa balonda Daniel Ortega abantu ne bamuzira era bakola okukola ki okulonda Daniel Ortega n'atafuna akalulu ne bakawa omukyala naye mu kibuga nga temulimu ki kujaganya wadde ki abantu America nemanya ky'abantu bano banyiivu kati ovanyuma Daniel Ortega Daniel alemeddeko kati okudda kwa Besigye nze nkwagadde nnyo bw'aba kukwatagana nkimanyi nti bakwatagana era bajja kutuuka ekiseera bakole ki kubanga manya nti eriyo awagira Besigye amuwagira nnyo kubanga Besigye ekisooka kimu bw'omugerageranya ne Bobi Wine kati waliwo ali awagamba nti Bobi Wine andi mwagadde naye nze sandyagadde anfuge owulira abo bangi baagala enkyukakyuka naye bangi kati bw'obaleeta bombi bo ne batuula ne basalawo ki wadde nga abaana abasinga abato ate Bobi Wine bamulabanga ki okiraba naye bwe beegatta ne tulaba nga bali ki bali aba ng'ekyabadde Senegal Senegal oli bamulemesa okukola ki ne bamuwanduukula tategwa kubeera mukulembeze naye ne baleeta ani Sonko gwe balemesa kati ono omulenzi najja ye n'abeera mu linnya lyoli at the end of the day akalule bakawangula akaffe kazibu okukola ki okuwangula kubanga emmundu yekakola ki yekawangula ate yekakuuma so Besigye akomewo nti kati tulina front lines ezo bbiri bwe twali ebiseera by'ensiko ebyagonza buli kaseera ndifaalinga nnyo eyo yakirungi okumanya gye tuvudde bwe yali mu nsiko ebibiina ebyali mu nsiko UFM yali ya omugenzi Kayiira Nkwanga yaliyo ne baani bangi abalala ebibiina bya Funa yaliyo ebigundi bingi nnyo nga biri mu nsiko kati tuli mu nsiko togamba nti ate gundi akomyewo waliwo otuka olutalo ne lubeera nga oluganyi era ne ku Museveni lwagaanako n'aleeta ani okudda kwa Besigye tekunafuye Kyagulanyi leka bakwate front line bbiri ono akwate eno oli akwate eno okiraba mu kifo ky'okubeera ne front line emu bajja tuuka bonna besimbewo ku bwa president ballot emu awo bajja kuba basiribwa dde obajja kuba basiribwa dde kubanga nze kyenmanyi kati kabalwane bwebatuuka we batuuse kubanga era ne bwaneesimbawo emu era bajja katwala
ojja katwala naye nze kyenjagala nalumwa nnyo FDC wati nagiwa kalulu manyi amanyi gabesije nga manyi galina n'agakyagulanyi kati nga manyi let them both come eri abagamba nti tugende mu regions nti Besigye osobola wa west ogisobola commanding eyo Buganda Kyagulanyi mu north ani asobola yeeyo bwe tubeera nga ffenna tuli ku kozi ya babiri kozi bwebeeremu bonna batambula Kyagulanyi bagenda mu north eyo ennaku zino manyi pulezidenti agikozeeko nnyo era agiwadde n'ebifo omulundi guno abasiimye nnyo n'abasiima nnyo naye nkubuulire sente tewangula mutima sente tewangula mutima ate abantu abo bayita mu buzibu nze nabeerako mu north eyo abantu abo basirika naye balina ennaku ku mitima okwo lwakusirika balina ennaku ku mitima ne bwoba waki obawa ne bagira ne basanyuka ne at the end of the day kubanga kyendaba kati nze kino nonsonyiwa nze analisisi yange ndabye buli muntu abaddeko omukulu obanga mu magye buli muntu abadde bonna okimanyi nti bonna bafuuka baminisita ng'ogyeko Mugisha Muntu neeva ku Jeje Odongo ojje kwani Katumba Wamala ne kuona Mbadi abaddeko bonna buli afuuka ki minisita ndabanga addaka n'aba vice president salaamu aleikum atakuumira mpeera batukuumira ye Katonda kuuma maaso mogi tetuyinza kusukkawo wano Uganda ey'enkya